designer wo akikola atya okunoonyeza engoye nze ngenderayo ne bampima ne bantunga. Ogenda ku kyalaani oli n'akupima n'akutungira. Designer wange gwaye designingira. Amanyi tuli frank kati yambala fuuti nga mmeka bitambula ddala bulungi nnyo. Kyazaiva Kacumbali munnabutambala gegange naye nga mukimanyi nti nno tuli mu kampeyini ate za pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero tuli Rukungiri. Leero ofunye omukisa okukyazaako ku muganda wange ono. Bangi mbadde mulaba mu vidiyo bwe nga butambula ne mwogera bingi nnyo ne mukomentinga ebigambo ebinene ne mugamba yaani abeewo atya bitambula bitya. Leero mulina ogamba otya? Sooka oyanjulira abatulaba musibe mutya amanya amanya gange banyita agaba moti erikomoni banyita Seaman. Lwaki Seaman? Ali muzanyi w'omupiira abantu bagera gamba olimba ova ku mupiira. Nali golikipa mulungi nnyo mu Kigezi ng'okwata omupiira nga Seaman w'omanyi wase alingaye. Kati owagira ttiimu ki? Owagira Arsenal. Nakulwalero nayo omupiira ne Bayern ogulaba otya? Ng'omuwagizi egenda kugoba. Then tugisizemuko ne katono sizoni eno Arsenal ogiraba otya? Egenda kutwala kikopo ngere sura ejja kutwala. Okay. Obudde buno nkutera okulaba ne kamera era abantu beebuuza oli munnamawulire otya, okola na mukutu ki? Munnamawulire nkola ne Chimp Reports, the newspaper, website. Abantu basobola okunoonyaako ne balaba sitole zo. Okay. Kati omupiira wagukuba biseera ki? Nga myaka 15 emabega bwe nali active sali ya second bwe nabo mu second ne eta ki ekyagukujjamu? Waliko wakukenda emirimu nayima owangaalira nnyo mu Kigezi region Kabale gy'okolera emirimu gyo we wali amakaago myaka yonna nzimaze Kabale. Eno mu Kabale NRM ogiraba otya? NRM mu Kabale ogiraba otya? Eri bulungi kati nakusula agenda kwepruvinga kusinga emyaka edda egenda kupruvinga nnyo. Emyaka giri ebadde ewangula naye kati egenda kuwangula nnyo kozi kizibu kye balidde balina babadde baleeta weekends. So kati naku waliwo si babi balungi. Okay. Akibadde kigambibwa nti nno FDC ebadde nnyo n'amaanyi. NUP ekose etya okuva lwe yajja nejjawo? Eri bubi nnyo. NUP eri bubi nnyo. Eriyo tekugamba tebaliyo. Tewaliyo ne kansala. Tebalina wadde kansala w'eri kansala. Ate abo bajja kuwangula ki? Atasobola kuyisamu ne kansala. Mu bigambibwa nno Kyagulanyi bwe yajja eno twalaba ng'alina abantu bajja kulaba muyimbi tebajja kulaba Kyagulanyi. Bajja kulaba muyimbi waabwe bwe basasulira kugenda kulaba. Abantu bwe twalaba nga bangi tebajja kulaba mukulembeze, bajja kulaba kubanga singa bajja kulaba Kyagulanyi yandigambye afuna obululu bungi. Last time teyafuna even na 10%. Eno teyafuna wadde 10%. Ate lwakyo abajja kulaba bajja kulaba ki? Simuyimbi eno talinayo structure azirina batizibulabula ekikugamba gwe nojja ne bagamba wadde bwa chairman tebali serious.
as a certificate. What's it? Not about it, mind. But more just bacha, but it's a meeting. I can't go to Asat. Even when you are na yeno teri actually no just P what PFF PFF nabo bamulabula kati yali FDC yabakuta ku FDC ate ne FDC eriyo nayo teriyo abasigala mu FDC nabo bagiye bali nawe wanga chairman of Kabaka bali chairman of FDC national chairman about to check Jackson so tebabula so kati ero NRM yesinga FPP neddako ya then FDC neddako NUP yesemba naba amazima tujja kulaba kalungi ate nkugamba n'ogenda results za last election bakola bubi obaka bali ajjayo obululu bwalugwenda oba bumeka kyekifudde Museveni okubeera nti no w'amaanyi buli mwaka yeeyongera okubeera ow'amaanyi byakoze nga PDA okubeeranga obuntu butono bati oli ali bubi PDA miliyoni emu omuwaddenga ng'ensi yonna PDM emyoga aliwo abantu abavuddeyo simanki singa ekizibu kyebalaba nti tebavuddeyo buzibu abagaga alina aliwo just ogenda zijjayo n'azirya nebiwuguka bati oli wa wansi gwe basiwadde aba avaayo okay so NUP erina kukola ki okufuna amaanyi bw'obanga gwaba Kyagulanyi amagezi olinamu amagezi agende ku ground ave mu showbiz agende kulala kole structures wansi ate ajena ideas talina ideas talina ideas also laba Museveni kyakola then ongambe okola comparison ajena ideas ate Kyagulanyi atugamba Uganda empya eriwa teriwo Uganda tetuuka ate ongera kilomita zireka zataka ejja kubeera Uganda togiwulira eriwo ejja kutuuka Uganda ejja kubeera oba abantu miliyoni 10 ejja kubeera miliyoni 10 oba kilomita zetaka terikyuka agenda kuwamba Congo agenda kuwamba Rwanda agenda kuwamba Kenya Uganda egenda sigala Uganda tubabulira mazima tulimba abantu anti alina bibiri Uganda empya naye tugenderamu after protestive vote kyeno protestive vote protest eriki protest means you don't accept tokkiriza ebiriwo protest anti senga baba bakabbiye bwagamba senga baba bakabbiye kalonde kakuume kalonde bakabba kabanje baba kinga kabale nga bagenda kubachi ngenguganda kabale babachi ebuganda basasa okukola kukwogera eno western teri protestive vote bamba okyo tolina kirina kyekugamba ayina ideas singa aja na ideas yo kulwaki ogamba ogenda kuba nga kibakanakala kanga bene wale ogaba bagenda kubba naye nga natakuba tekwaliiwo kabale tekaliyo kigezi ojja kulaba kigezi nekisolo yo kisolo ajja kulaba ekiba ajja kumulaga tuli Museveni yajjayo 90 something solowooza kati bikyuse kati byeyongeddeko ate buli aliyo ekizibu kya Kayihura bamutta kati oyogera ki gwe yali campaign gye bakoza mu last election bamusaba Museveni namutta kati ojja kukozesa kisolo ogambe Museveni atukoze ki ebyatanakola ajja kubikola ngakala institute ebyatanakola kati bajja kubikola ate tobikola mu lunaku lumu ekituufu gavumenti emaze emyaka 40 kati wakiro olaba some improvement gye batandikira so eno abadde baga protestive vote tebagisuubira kola abakiga ffe tuli open temulimba banga temulimba tulimba ngengugamba no it means no abakiga mubalaba
bamuseveni bamwagala kozi bamanyi kye bamufunyeemu so ne Kyagulanyi ajena ideas ngezamusema aje ideas ave mu bigambo ave mu showbiz byakulembeza si byakuyimba wambaga Museveni kyagamba it's serious thing because bali ku magala ku life y'abantu bangi so bali serious Bemyakwatula banga wali serious. Besi yali amusingako. Ate yalemwa. Besi yali na ideas. Yali asinga Bobi Wine. Nnyo wala. Nkikugamba. Bobi Wine bagamba kudda amaaso g'abavubuka. Abavubuka abavubuka bangi tebali serious. Bajja kutuuka ku lunaku lwa Kalulu bakyuke. Nze nkikugamba. Sinje eno kabali. Na 10,000 akyuka. Omuntu akyuka nakufaako ate bamukonvinsinga ne bamugamba bati olaba eggwanga liri bati negenda lwaki okulemerayo so akyuseko agende ku gurawundi nze kugamba agende ku gurawundi bijatereera kale tweyanze kakati atudde kukomentisiza abantu manyi bwe bateekayo vidiyo abantu bakomentinga bingi nnyo ekisooka ne bagamba olina omukyala mulina omukyala n'abaana abantu badde bagamba nga beebuuza agamuna mawulire biraba oziraba ate kizinyiza oseka busesi akinyikiraki webayogera nkyuka sikiwalo kyekyengenda kunkyukako eyo right yaabwe boogere kye baagala baleke boogere bamu bagamba ndi mu Nigeria ate nyo ndi mu Kigawe Kabaale oli mu Kigawe Kabaale alala kato oli muna Uganda mu Kigawe Kabaale ate mpulidde Kabaale omuzi omaze n'omukyala bbanga ki myaka 10 olina omukyala babyogera abamanyi abebeera eno babimanye bamanyi nnyo abantu eno oli abantu bamanyi omulimu gwange gukola bulungi ate gwagala olwekyo njagala omulimu gwa namawulire naye bagamba ng'ogezze nnyo ng'oli munene nnyo mbeera kulya bulungi kiki simanyi nani weesanga ogezze bwenava ku mupiira ne jasitolalakisinga nnyo nsobola kuddayo emirembe olina mingi tokyakola exercise okukyoyogera kati kuba nawudde bagamba bati ne ku booda tosobola kujjako ate ngenda ntya nga baga ogenda otya genda ku booda olinnya ku booda bulinga abalala genda ku booda ate nze ntya ala abaana bakomentinga booda yalenayi eyo Museveni gye yaleeta yeddembe yayogera alonga tankose bubi tankubye nvuma obumbaaki oyogera kyekyoyagala eddembe lya Museveni olaba naye babimukola ate abaaki abo ku bwa pulezidenti bw'oba oyogera oli ku pulezidenti bw'oyo omuvuma akyuka kiteera omuvuma nobeerezamu oli mubi oli bubi ye yali pulezidenti waliwo kyali kyakomentinze nti designer wo akikola atya okunoonyeza engoye nze njegenderayo ne bampima ne bantunga ogenda ku kyalaani oli n'akupima n'akutungira designer wange gwaye designingira omanyi tuli frank kati yambala fuuti nga mmeka kulimba kubanga ngenda ne bampima bati nkozesanga mita 3 mita kozi kyekino yoba yeeno
kirabika simanyi mubanga mita 3 mita 3 3 kunya kira bulungi bati 3 kunya yakozesa okay ate tofuna mubuzibu wano mu kutambula bubeeramu okumikiriza oba batambula mpola mpola ate n'omunda abasajja abantu nga feeling pity kwatule bagire nga bakwatibwako ekisa gw'olyoke tolumizibwa okola ki obeereramu n'ogenda abaana bedaga nti mwe banene mu gavumenti tewali owaffe yakola no mu gavumenti ate yinza kubanga okusooka tuka we president gyali olala balye asoose omusemberera mu famire yammwe yensoose ate munne mu gavumenti wa agamba eno tuli otambule kigezi olaba ebyo bagamba Kampala biri kigezi bantu batono abagaga abakola mu gavumenti si bangi ate ne Buganda mubalina so naliwo kipya kyogamba ngu kone tuli bulungi even kigezi is one of the wali obwavu bungi but is 29%. So ogamba kigezi bulungi ate bena bagamba mumwe nti mwe muli bulungi muli bulungi jasi munyumirwa mirembe banyumirwa mirembe bakola ebyabwe osingako okulya mmere ki emmere yonna obumonde matooke njagala obuwunga nnyo akawunga n'obumonde ate sirya bulijjo olunaku oyo emirundi emeka alina tezifaanagana ngaakakati oli mu campaign nja mulundi gumu kubanga sirina tayimu yakulya abantu ate bamanyi buli kaseera oba olya era kunywa nnyo nga tuli wano onywa nolyako bisikiti bukiobubulaobutono obumanyi bya ferod ngati singa tiri mu ferod nja mirundi 3 kumaca lunch and supper only bw'oba toli mu mirimu gy'amawulire gino okola mirimu ki emirala okola mawulire sisobola business tolima tokola ki mawulire kati omukyalo ebirala yabikola ye musuubuzi musomesa musuubuzi bantu bakomentize binene nnyo bali kirungi tobayinako buzibu bwe bakimanyi ndi munnayuganda mukiga kati bakitegedde nno mukiga sini mixed ngambe ngu mama omuganda mukiga kazi so bigambo ki byogamba bannayuganda Uganda mbagamba ekikulu ensonga yoweeri then ekyala obunene buno bwa famire oba bwobwoga omuntu samu ya famire samu ya bwange kubanga aba wange munene bate simunene yo munene ndowooza ekyo kindi njirina naye sister wange mulala naye munene simunene yes how are you? I'm fine. So naye nga gwasinga mu kifo obunene ate ne mu kitundu mwoli olabika gwasinga obunene ne mu Uganda ne mu Uganda kawe ayinza oba akyaliwo kawoyi ayinza kunsinga naye ng'oli munene nze ndaba ndi nomo bulungi ng'ogamba because si kintu ekyajja lumu was a gradual process. Mpola mpola n'ogejja n'ogejja. Ate bazaala nga ndi munene ngamba ngo nali mutono nnyo. Oba olya nnyo ebyamasavu? Nabyo sometimes. Just not trying ako slimming. Sente nezimbula nembireka. Awaliyo empeke n'eddagala oba nazigenda ku sente nezindema nendivaako. Nga bya bbeeyi nnyo. Naye bw'ofuna alirina osobola nga lya layisi osobola oddigula.
because abaana bo bali obo balina eddagala osobola ezimu ziba bubanga buwungo oteeka ku kyayi oluusi abalala mpeke oluusi ku exercise tokyasobola gikola. Nagenda ku program nga myezi ebiri nensalako katwezi batafuta sente nezimbula nenvaako netandika okukola exercise okola exercise tesobola unless because okola exercise n'olya ate oba okoze ki gambirako omuzanyi w'omupiira kubanga after kola exercise olina you are too hungry so what's the solution? To eat a lot and you have done nothing. So oyaba oyagala ekidemba ekinga senga tuba tufunye omuntu alina ekisobola osala omubiri omwaniriza sirinaso oyagala ogaana togaana basebo ne banya wano muzabulire oba olina nga gwe weekakasa nga era erina n'obujulizi nti osobola osala omubiri tukwaniriza jangu tusale omubiri kati otera ogendako mu bifo ebisanyukirwamu dansi nozinazinamu otula buluzi n'onyumirwa njagala kuwulira music oba n'onywa kabbiyako nkola sinywa maalo tonywa mwenge onywa kajuyisiko kyayi kyonna ekiri sawa ekinywa olya biwoomerera byokka kubanga I don't know why but sagala mwenge ate nyina bakwano wange bangi nobuho nebaga peer pressure nze ngenda nabo ne banywa okay ndowooza mukitegedde kulu talina kyakozesa kitamiiza anyumira bulamu naye bwoba olina ebisala omugejjo batukwaniriza ate lwagire so kati mama w'abaana baako ebigambo by'omugamba omwerekereze life eyo saagala akigende mulya life yaffe yamamawulire kimanyi kituufu kati obudde buno ali mu kusuubula katuleke kubanga wemanyi tuba tukola onyiiza abantu bangi kyotamanyi kituufu ate kuba tuyiza bangi okola ekintu kiri right kati omuntu nanyiiza kituufu yagala family yo expose eka balwane nawe weka oli babeera akwagala akusangawa kabaali Kigezi bwajja ku voice of Kigezi n'abuuza afuna okay basebo ne banyawo byebyo kwanze mwina ebigambo byemwagala ebirala okubuuza omukulu nkyali naye kuba tukyali mu Kigezi regioni tutambula ffenna oba mwina comments ezaze mwagala okuteekawo oba okubuuza oba okuwabula ziteekewo omukulu nja mufuna ate olunaku lwekya labe neyanza webale kumpa omanyi nabadde nkutidde neŋŋamba hamutandikeko musaba interview naye webale kituufu twagala kantu akantu katuwuuba amusajja mpa kantu ateekeyo abantu balabe kikuwa amiira ati nduzinga nze eki nedda tekiriwo kasuku omumanyi kasuku tulina munamule gwe beeta kasuku omumanyi abantu babadewinga nnyo abantu badde bagale agenda gejjanga akendezeeko agendeze kuki njakozesa ndowooza kubanga nebirungi gendi ate gwogambe toyina kyewakozesa lwajja buzirokka naye kati ate yalina byakozesa bamugamba ngu alya nnyo ye alya nnyo kati akendeze ku kulya kube eno gy'oli si birungi kiki kyosinga okwiramu n'ogamba naye akasuku tojja abeera eyo kunyikirizibwa ki kwofuna eno kwotayagala kasuku atuukemu kubanga ndaba alina reactionary nnyo abantu bajja kukuvuma bakuvuma woyita babakulaba sibafaako ate woba olina when you have what obusungu ye kasuku alina obusungu tokisobola bankuma bangi nembasekera jasmingenda nduzinga ki notuuka kuwa booda n'akuseera ababoda asibanseera nnyo baba baagala mbagamba leka okay kati nze mbawa nze siramusi
bamanyi nti wano kuwaze otuula butuuzi kisaana n'ofuna ababoda abanene kuwaliza ofuna ababoda otolona kuba ekibu ndona ba expert basini wali nowebatali munene just expert kale basebo ne bajja b'ensonga zezo muziwulidde tetujasukkako wano mpozi ng'olina ekibuuzo ekirala tweyanza tweyanzi weyanze beyanze